Masasi n'omukka ogubalagala binyose ku luguudo lwa Jinja Road wakati mu Kampala. Poliisi bebadde eziiza bannabyabufuzi Dr. Kizza Besigye n'omukulembeze wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu okuyingira ekibuga. Omukka ogubalagala gunyose okumala akaseera nga mmotoka ya Dr. Kizza Besigye esimbiddwa mu luguudo wakati nga tekkirizibwa kweyongerayo, ate ye Kyagulanyi omukka ogubalagala n'amasasi bwe binyinyiitidde yeemuludde busota n'atonta. Dr. Kizza Besigye agambye nkikwasa ennaku okulaba nti okusaba kw'abadde bateeseteese b'abasirikale bakulinyeemu eggere. Teri abadde na mmundu, teri abadde na jjinja, teri abadde na muggo, naye bonna abampi n'abawanvu baweddeyo ne batwetooloola wali nti batusazeeko ne tusigalawo ku nkomerero ne baswala nga tebalina kye bakola. Tebasobola kututwala mu kkomera babeeko ne kye batuvunaana, tebalina kye basobola kutukola ku nkomera ne bagamba tikali mugende era ne tujja wano. Abantu baffe abamu babakutte wali we tubadde era abamu banaffe babakubye nnyo nga babakwata ne babatwala mu kakkomera ka jipu akakomera ke batambula nako, era kati omulimu gwe tulina okukola ffenna kwe kubagoberera okulaba nti tubajjayo, era n'ababakubye tulina ebifaananyi byabwe tugenda nabo okubateekako embeera enkambwe. Omukulembeze w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu yawanjagidde ab'oludda oluvuganya gavumenti bonna okukolera awamu basobole okulwanirira bannayuganda. Bwe tubanga tetukwatagana tubanga abasibe, saawa zino ndowooza mwena mukikiriza tuli basibe, batuganye n'ogenda okusaba Katonda. Ekyo nsaba kitugatte. Bwabaawo obuntu bwonna bwonna obutwawula baganda bange tuve wano tuyingire omwaka ogujja nga tuli wamu, nga tetuli bumu jasi mu bigambo wabula ne mu bikolwa. Fe abakulembeze tuteekinza sitepu ezisooka buli lunaku, naye bwe mutatuyambako okuteekinga sitepu yakubiri na yakusatu tudde emabega. Baganda baffe mwenna bamemba baffe bakulembeze bannaffe nammwe abatugoberera okumpi newala mutuyambe okwatagana, temutuyamba kwawukana. Mwogera ebigambo ebitugatta, temwogera bigambo bitwawula. Ye omulodi meya wa Kampala Salongirias Lukwago abadde ssentebe eyateeseteese okusaba kuno yeekokodde nnyo ab'ebyokwerinda okwekiika mu nteekateeka zaabwe. Twateeseteese kusaba era kereziya netukkiriza bulungi ne tukola n'enteekateeka ne tusasula ekifo okusaba ne kuteekebwateekebwa bulungi. Poliisi okuva ku makya yaggaddewo wano nga teyogera naffe tetuwadde ensonga. DPC w'e Kabalagala ali wano n'abawanvu n'abampi naye baaganye okwogera naffe. Baatufudde ng'abantu abatategeera because bw'obanga oli mu yunifoomu yaffe ng'olina emmundu zaffe oli mukozi waffe olina okutuwuliriza, olina okutunnyonnyola, naye batulagiddeko amalala batulaze eryanyi. Ekyo kikyamu tukivumirira ne sekuvumirira yenna era tetujja kukikkiriza kugenda mu maaso mu ggwanga lyaffe. Ekyokubiri nti tetujja kufukaamirira muntu yenna oba mwami Yoweri Museveni oba poliisi oba abasecurity bonna nga ssemateeka atuwa eddembe lyaffe. Bannabyabufuzi ab'enjawulo okuli Saddam Gairo omukulembeze wa PPP, John Ken Lucham's the man wa Conservative Party nabo mu kwogerako ne bannamawulire bategeezezza nti bakoze bubi nnyo okubalemesa okwogerako n'omutonzi waabwe n'okusaba n'okumwanjulira enteekateeka zaabwe zibalina ez'omwaka omujja. Abamu ku bawagizi b'ebibiina bino ababaddewo nga tiyagaasa anyooka bakwatiddwa ne batwalibwa ku poliisi ya CPS mu Kampala. Kyokka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirano Patrick Onyango yategeezezza nga bwakakya leero nti bannabyabufuzi bano poliisi tegenda kubakkiriza kuba lukuŋŋaana wadde okusaba kubanga nti okusaba kuno tebakuyisizza mu mateeka. Abeesowoddeyo okuvuganya ku bwa ssentebe bw'ekibiina ekitaba abaasomerako e Makerere kya Makerere University Convocation bakubye ebituli mu nteekateeka kyokka ebyokulonda nga bagamba nti okulondesa kuno kwetobeseemu vulugu mungi. Abeesowoddeyo okuvuganya ku bwa ssentebe bali 8 okuli yaliko omubaka wa Parliament Gerald Karuhanga, Bateze Daniel, munnamawulire Charles Odong Tho, Henry Kiseka, Ezra Byakutangaaza, yaliko omuduumizi wa poliisi ya Makerere Jackson Muchunguzi, Dr. Tibayingana Anthony ne Dr. George Tulyamureeba Mugabi.
wabula abeesoddeyo okuvuganya CBS beeyogeddeko nabo okuliho nabo Gerard Karuhanga Ezra byakutangaza n'abalala bagambye nti vulugu mu kulonda kuno asusse. Karuhanga agambye nti enkalala z'abalonzi zaakwekebwa so nga alisiiti abantu kwe balina okusasulira okulaga bwa mmemba nazo zaakwekebwa. Kano kalulu kambeera nga nfu register tibagiteeka mu musana bakweka abali ku listi ne bakweka buli kimu ne bagamba nti buli muntu alina okujja ne receipt ne bagana kuzigaba kuziwa abantu kati awo twebuuza uno mpango gubadde mpango gutya naye no mwami Tanga kweri bino ebintu byakola ku myaka gye byali badde nga yerowoozaamu ng'omuntu omukulu agamba nti kino kizimba kwe kizimba university kizimba eggwanga kubanga iyingiza bintu nga bifu nnyonyonyo embeera ekaabya embeera mbi tetulina register abantu twaba mobilizing aba alumni twaba mobilizing tebaliyo nga bwolaba lwaki because register temuli process sinambulukufu people have been ferried from Tororo and Jinja and they are here. It's very unfortunate. Our association and this is a call to all of us, all alumni out there. Wake up, our university is going. Wabula ate Dr. George Tudyamureba Mugabi nga naye avuganya agambye nti okwemulugunya kuvudde ku beesimbyewo nga tebalina bawagizi nga baagala okulonda kuyiibwe. Wano tulinawo abalonzi nga 15 abatwetoolodde balonzi bange singa batandise on time by now I will be almost announced as a victor. Orabye because they have delayed otandise olaba nti candidates abatayina bawagizi batandise okujja nga batusoomooza balumba kampu yaffe fese tusaba electoral commission oba the executive abategese okulonda banguye tugende waka nga bukyali abalonzi baffe nga bw'obalaba bonna tubali mu musaayi tebasobola vaawo wano. Wabula ssente w'akakiiko k'ebyokulonda era akulira ebyenjigiriza e Makerere Profesa Mukadas Buyinza agambye nti waliwo obuzibu bwonna era enteekateeka egobereddwa bulungi nga bwe byalambikibwa. Confirm to everybody who qualifies that we have a credible register, a roll that really specifies the name of the person who graduated from Makerere, the program, the year, and also their receipt number. Because you must pay annual subscription for you to participate in the annual general meeting of today. And I want to tell you that other than the staff of Makerere, all graduates, all alumni that appear on our register have complete information. There must be a program you graduated from, the year of graduation, and your receipt number as proof of payment. It is not true that the register is not available. The register today has 6,450. Okulonda kwatandise ssaawa 5 newankubadde kwakubaawo okutandika ssaawa 3 era bwe twogerera kukyagenda mu maaso ng'abalonzi basoba mu kakaaga. Poliisi ekira ng'eyambibwako poliisi eya Kampala emirano batandise omuyiggo kwabadde omukozi mu maka g'omukyala ayitibwa Mugisha Fiona omukozi ono nga Nabasa gwe bagamba nti yabbye omwana Chebet Najia ow'emyaka 4 gyokka. Nabasa ayogerwako omwana gwe yabbye wa mulirwana wayitibwa Chekwemo ku Lusum omutuuze w'e Kazinga bweyogere munisipaali y'Ekira era abadde yakamala omwezi gumu n'ekitundu w'abadde akolera. Kigambibwa nti Nabasa okubba omwana yasooka kumusaba nnyina Chekwemo ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi guno era n'amusuubiza okumukomyawo kyokka maama w'omwana yakanda kumulindirira nga buteerere. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala emirano Loko yeesigira agambye nti omuyiggo ogutandise kyokka n'asaba buli alina akakwate ku Nabasa ayambeko poliisi okuzuula omwana. Akusinziira kwa alipoota gye twafuna Nabasa abadde akola ng'omukozi mu maka ga Mugisha Fiona mu Kazinga era nga abadde yakamalawo omwezi gumu n'ekitundu nga yasasulwa ezize zonna era ng'ennaku z'omwezi 22. Fiona ne Nabasa baava mu Kazinga okwolekera okulya Christmas mu kyalo naye Fiona atutegeeza nti bwe baatuka mu Lubigi ono n'amuleka n'amukwatira booda eyamutuuse wa muganda we Bulenga ye ne yeeyongerayo embalala. Ennaku z'omwezi 27 kigambibwa omukyalo ono yava Bulenga n'akomawo mu Kazinga yasanga maama wa Chebet n'amusaba okuba nti natambula naye okugenda mu tawuni naye okuva olwo talabikanga ng'era kitegeddeko nti ekigendererwa kye kyali kyakudda kubba mwana. Gavumenti ya Uganda esaze ebbeeyi y'amasannyalaze eri abaagala okugayingiza mu nju zaabwe okutandika n'omwaka omujja 2023. Omusasi waffe mu C. John Kaltuvire ku ntono.
enteekateeka eno eyanjudde minisita w'amasannyalaze n'ebyobugagga eby'omuttaka Honorable Ruth Nankabirwa Ssentamu bw'abadde ayogerako ne bannamawulire ku media center wano mu Kampala. Ategeeza gavumenti erina ekirooto okutuuka omwaka 2027 bannayuganda ebitundu 80 ku buli 100 bonna nga bayingiza amasannyalaze mu mayumba gaabwe era nga baaka. Minisita agamba nti waliwo bannayuganda bangi abadde baliraanye emiti gy'amasannyalaze naye nga bakyalemeddwa okugayingiza nga bagamba ensimbi ez'okukozesa mu kuyingiza amasannyalaze empitirivu era buwanana nga zikyabalemeseza nti abano basaliddwa amagezi nabo okusobola okwaka. Kaakati amasannyalaze okugajja ku muti ogayingiza mu nnyumba gasaliddwako okutandika n'omwaka ogujja 2023 ng'oli okugayingiza mu nnyumba gavudde ku mitwalo 7,283 ne gadda ku mitwalo 47. Bannaffe ge mawulire ag'essaawa zino tubagala nnyo ku CBS FM radio bujajja mwebala okuwuliriza tujja kuddingana ku ssaawa emu ey'akawungeezi n'essaawa 3 ez'ekiro akuuma atakumira mpeera.